Baddawo wennyini abamanya akayimba ako Dipo Nazigala kafuluma 2-3 era omukulu gwe bayita Balamu yasobola okuba ate nga yalimu mu vidiyo eyo bwoba oginoonyeza bulungi nnyo. Omukulu Pojobu Kafeero waliwo yayimbira kalayini kaali kagamba katya oba okusala leerwe kati omukulu gwe bayita Balamu yalimu mu vidiyo eyo yali yambadde essaati ya bbulaaka 2-3 oluyimba olwo Dipo Nazigala bajjukira oluyimba olwasobola okukwata nga lwatira ebizibu Pojobu Kafeero nga kigamba nti kampuni ya Nail Breweries yali esobodde okuba ate nga emutegeezezza nti oluyimba luno asobole okuba ate nga talufulumya wabula era nga kigamba Nail Breweries yali emuwadde miliyoni 6 asobole okuba ate nga oluyimba talufulumya wabula kyesobola okuba ate nga akola omukulu gwe bayita Kasiiwukira obudde bwe yali afulumizza oluyimba olwo we yamanya nti abakampuni bamuwadde olw'embeera nti Pojobu Kafeero yali munyuwa mwenge obudde obwo nga bw'aba alangiridde mbu ate Dipo Nazigala omanya nti omwenge tebagenda kuddamu gunywa kati embeera yasobola okuba ate nga etambula omukulu Kasiiwukira kwe kuba ate nga amwongera miliyoni 4 n'amugamba nti nze gimpe corporate nsobola okuba ate nga ngitambuza. Aba Nail Breweries bamanya nti Pojobu Kafeero ate oluyimba aluguzza Kasiiwukira bamuyisa ne bamubuuza ssebo wabaaki Pojobu Kafeero ne bamugamba ssebo genda tuddiza ssente zaffe. Pojobu Kafeero n'agamba ssente zonna nazinywa zaggwawo kye bamugamba kyogenda okukola buli kivulu kyonna kye tugenda okkuba n'abagamba ngenda bakolera ebivulu byonna n'abantu bonna ngenda bakakasa nti nnyo omwenge era Pojobu Kafeero bamutegeeza buli kivulu kyonna eky'omwenge ogenda kuba ate ng'okikuba era ogende ne buli stage ng'otambula ne cupa abantu balage nti wali okyanywa omwenge nti waguddako. Embeera eyo ke kayimba ke bayita Dipo Nazigala. Tuzze ku mulamwa gw'omukulu gwe bayita Balamu akadde karasodo kwate nga atambulirako amawulire mangi nnyo. Abajjukira Balamu agwa 2018 ng'omukulu Power omukulu gwe bayita Moses Radio yakafa ne bategeeza nti ate amabugo naye ayinza okuba yagakwatako embeera asobola okuba ate ng'etambula. Wiiki esobodde okuba ate ng'etambula omukulu gwe bayita Bajja avuddeyo kathalina kusaasira bonna beekokkola omukulu gwe bayita Bajja omukulu gwe bayita Balamu nga bagamba nti ayawula wetuyingidde wiiki eno empya wewaviiriddewo omukulu asobodde okuba ate nga ategeeza bye mwawulyako ebya Pojobu Kafeero bali baagala okuba ate bamuzikula eyakirimu omukono omukulu Balamu yali agala kufuna akasente wa pulezidenti kubanga pulezidenti yali asuubizza nga Pojobu Kafeero yali ewa NRM nfaafe pulezidenti weyawulira ensonga zino nga ziri mawulire kwe kuba ate nga ayita bulooka we gwe bayita Balamu okuba ate nga abategeeza ensonga eri etya era nga pulezidenti yali ayagala okuba ate nga agulira abaana byonna ebasobola okuba ate nga batunda okuli ennyumba na byonna ebyali bisobodde okuba ate nga bibatabula nga Balamu yakirimu. Kati emboozi etandikirawa eyasobodde okuba ate yatuleetedde eyali mu nsonga za Pojobu Kafeero baali beebuuza ebintu lwaki tebitambula ne beebuuza omusaayi gwa Pojobu Kafeero ani yagufuna emyaka gyafa 27 ebya DNA baali tebannabitegeera bitegeera nti Balamu yaleeta omusaayi katandikira wano owulire ebya Balamu ono bulooka. Waliwo sayidi emu yali enyigiriza abaana abalala ng'eraga si baana ba Paulo Kafeero era ne balaga nti abaana abaali 10 bonna si baana ba Kafeero baana ba Kafeero. Media ezo eza mainstream nezimu abaana baboolebwa omukisa kuba mwenna mukimanyi nti media house ya Uganda bazisasula ddala TV bu independent shows. Abaana ne bankubira essimu ne baŋŋamba kiriho kitendebwa ekiti naye ffe tebatuwa mukisa kwennyonnyolako mbayita nempuliriza sayidi yaabwe nenjagala mpulirize ne sayidi eri endala eriko baswazi bwenakubira swazi yanvuvuba yampisaamu amaaso emmanya nti kyaka bano bebakyo so netusalawo okuddukira mu kooti yatuwa olukusa okuziikula Paulo Kafeero wabula nga bageti yaffe teyali yakuziikula Kafeero Paulo twayagala ensonga eyo bagiwa attention n'eminisitemu ezaali zitumye abaana zirawo obudde otherwise kooti yali etuwadde olukusa oluzikwa naye neyebuze lwaki tetwasi. Aya basi tukyali ku nsonga za Pojobu Kafeero yaziriramu omukono okuziikula yali Balamu nga yagala bya bugagga nga pulezidenti yali amusuubiza akasente omukulu wuuno atunyonyola bamuyita Abudu yeekolera eyali mu nsonga zino atandika atya okukuma omuliro Balamu wulira nenda okuzuula ku ssaawa ezembayo nti waliwo omuntu awo wakati awo akuma omuliro mu njuyi zombi oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga ezo ng'ayagala agule ebintu ebyatundibwa. Pulezidenti Museveni ng'omuwagizi wa Kafeero ng'ate ne Kafeero yali muwagizi yali asazeewo agulira abaana ebintu ebyakola ki byatundibwa kati
nange kateeka akakwakkulizo naye ezo naganze sinyoomola kooti bwe wabaawo engeri endala y'okugira Kafeero tebamuziiko wabula we bakooti we yasazeewo sigenda kuyingirira te kati ekyo kirina kuva mu nteeseganya ko balamutinze nina omusaayi gwani gwa Kafeero dokita we gwe yaleka ewa dokita we pulezidenti Mpete Kirungi balamu ayita abaana ofiisi ze Entinda ngabagamba mujje tukkaanye ng'ayita sayidi zombi abaana baaboolebwa nga bankubira essimu nga balamu atukoze ekyatuyise nejjanga otuwerekereko konze tugenda kusobola. Tukyagenda mu maaso omukulu Balamu abaana bwe batuuka eri sayidi z'Entinda yabagamba ati awulira wabula temusayidinga ku kintu kye mubategedde bano batuuka ewa Balamu asooka abateeka mu kamera timukkirize kitukoze ki mukkiriziganyizza okukozesa omusaayi omukadde bakkiriza kamera baba baliawo ng'aleese empapula abakkiriza nno okusomamu abagala basayininga embuya alina gy'alaga bana nga bankubira essimu abangamba Balamu atugamba kino abwekiri newekiti ereri atulekedde empapula tusayininga ekonze temugeza mumugambe kankole ki kanzije mugamba temusayininga mumugambe nizija Balamu olwamanya nti nzija n'agamba abaana mubireke nina ebyokukola munadda nga mwetegese bulungi bagamba ekeka wabaddewo omuntu akuba mu nsonga eno omuliro ng'abala byanfuna ebagamba baana saagala kuddamu balaba mmakya mawulire era y'ensonga lwaki obadde tokyabiraba. Tukyagenda mu maaso omukulu ono ng'akyatunyonnyola ategeezezza nti okuva yafulumizza akatambi ako bamukubira amasimu g'atategereka akadde kano ategeeze ne banaaba bamusse ye amazima asobodde okuba ate nga agategeezezza ensi uno yeekolera bwe nalabyewo omukisa nga ddala buli muntu aleeta ekimuluma ku musajja oyo yamba tewali mukisa mulala gwenyinza kufuna kulaga bulumi bwange ku Balamu okuggyako guno nange nengukozesa webiri naye ekisinga obukulu nti kati newenfa ng'ensi etegedde ekituufu sijja kutya newenfa ng'ensi etegedde ekituufu nkoze omulimu gwange ne Pawulo gyali yasiima ekituufu abantu bakkirize nti nayanirira abaana ba Kafeero Pawulo gyali yasiima abaana benna balwanirira nakola ogwange Kristo nina omulimu gwenkoze omulungi ku nsi nga ne bwenfa olwaleero ez'omukulu gwe bayita Balamu yasobola okuba ate nga ateeka mu mawulire ga Poojobu Kafeero embeera bw'osobodde okuba ate ng'etambula wiiki ewedde abajjukira emisango gye mwali muwulire gya Poojobu Kafeero abaana ba famire basobola okuba ate nga bagendayo ku lunaku olwokubiri era akadde kano bali mu kuteesa enteesaganya zigenda mu maaso tosobodde okuba ate nga njogerako ne Swazi okuba ate nga ku nsonga y'akavidiyo kano oba oyo omukulu ono asobodde okuba ate nga ayogera ku Balamu ye agambye atya omukulu ono gwe bayita Swazi naye ng'ensonga zikyali mu kooti ez'okuziikula Kafeero budde bwonna bwe bagusalira naye nga sooka oli omukulu Swazi naye ate n'oyo buloga naye alina ebibyo byayagala ye nga ye kakati ate Balamu yaseesaamu gemayimu afanika ebintu bya indasitule naawe obimanyi buli omu aba ayagala ayitirewo ku nsonga endala okitegeera Balamu yali mukwano gwa muzeeyi waffe mazima ensi yonna kati ye ndowooza mukutegeerako mu bintu bino kuba yafunako awonerewo yatuyamba obutabagana era nze naŋŋamba twazimiza omutuuza okubayamba awo nga mmanya nti eira famire eyinza okuba eyina eki naye kankati omwami we nalabye akatambika ako ebintu byayogera nze era nkyankalanya dde oyo omukulu oyo oba erinnya lye yaani oba ye alina ebintu byatupositingako nze kenyini lumu yanvumako namugana naye musajja gwe lwaki tusooka kwebuuza yembeera eyo Swaziniga wasobodde okuba ate ng'ategeeza Swaziniga Kafeero ategeeza ye talina buzibu na Balamu wadde si mukwano gwe n'agambye nti n'akasente naye tafunangako kuva wa Balamu naye ng'agambye nti Balamu tamuyinaako buzibu kuba yandi mu musaayi ye nga ye naye nze ebyo ebintu byeyayogedde munaye sibirinaako bukakafu nze mukulu Balamu okunkubira essimu yankubira tugenda nayo miitingi ng'erimu abayimbi bonna akatambi ako wakalabako abaali basinga abamayi baba mukulu Kisanja bangi abaaliyo awo gundi kweyo gundi gyetwakisinkanako tetwaddamu kusinkana ku mukulu Balamu bbanga lyonna nakati gye twogerera eno era ye yagezaako okutabaganya ensonga olaba bano bataata baffe ng'ate batandise okudda eno n'eno n'eno era
agamba nti bakitamu embavuddeko siddangamu okubula kati ate atutabula ati ensonga tabanikazi tabula bali abantu babiri singa nakungo nende oyo mugulu mutaata waffe ne Joseph era naye taata waffe mugeba Joseph abantu abatabula ensonga zaffe tuli muntu mulala weweerunze kasi era abantu bwe bali kitegera ndowooza balitukwatira nako ne batuyamba. Aya basi ndowooza owulidde omukulu mutabani wa Job Kafeero ambulidde ku nsonga za kkooti nga zasobodde okuba ate nga zitambula naye nga abantu babiri nende ne ssenga waabwe bakyasobodde okuba tebaleeta mu kigoye weezinge naye nga bategeeza DNA weefulumira yonna nga bagamba nti Swazo oba si mwana wa Kafeero budde bonna bakyali mu nteesaganya kkooti yabawadde beetu basobole okuba ate nga bateesa ebweru wa kkooti ne bakyeremye. Swaziniga Kafeero abagamba atya ensonga zikyagenda mu maaso. Kkooti eddamu kutuula nga 11 Novemba. Kkooti twagenda kubanga jjukira kkooti we batuula bagamba ffe twegaana bannaffe ekitaali kituufu bannaffe olutuula olwasooka bati kati ku luno olutuula tebajja olwokubiri oluwedde tebaatawaana kujja abaana abalala naye ffe twagenda kuba ffe bawawaabirwa ati tosangayo nende ne Nantongo singa waffe ati yo kkooti negamba bannaaye ensonga z'omusaayi ziba za musaayi temuziteekamu fiiringi mukitegedde abaana bagende bakeberwe omusaayi oguba ng'ogwakeberwa kale mu Buganda bano babawadde opportunity mukeberwe omusaayi omulala omwana atali wa Kafeero aganikibwa nga toli wa musaayi gwange tusigaza oluganda luno olw'oku nsi emikwano gy'oku nsi nze nina mingi gye nkuze nagyo naye oba nga tolimu musaayi gwa Kafeero kijja sigala nga tolimu musaayi gwa Kafeero so eriwo kuddayo mu kkooti wabaami bano tetwategeera ekirala ate bagenda mu bantu eyo ne bayitaayiteeyo munda mu bagaggagagga ne babajjako obusente kitegeere bagenda simala kugenda ku musaayi naye nga nesente zennyini tuzirina weezi kalina buzaabuze omwo simanyi gye bamufunamu bituufu bulungi naye ngayo kkooti eyagala infact bo bakipushinze nnyo kigende ow'omulamuzi naye ng'ate bano bakooti kiraaka bo bagamba ensonga eri ku baana abaana batuule bo bakkaanye egedde so kakanye nayogerako waliwo muganda wange awo yali ku sayidi eri atajja keberwa musaayi nekwogeramu awo nagamba naye baaba nange ebintu bino mbikooyi emuga ekindi mugujje ffe tuddeyo ku musaayi obuwa guno mulowooza nga yali bwe bakibagamba nti ffe twagugulirira tetunakezuula nti twazimiga gundi negundi be baana abatesitinze positive nga tutuuza bali bannaffe abalala kibewe sibaako yali mu maaso ga maama wangu mumbejja muganda waayo nzaala luddawa kitegeera mmanyi nti kasi kona kiekyo kinnyambangu omuntu era awo twakakkanira tegeka ne balooya baabwe kuba bali bamugulumende be bateekamu ssente naye ne looya ng'akiragira ddala ensonga eri wakati mu baana tulina teesa bali tebalina nali bwe bakwatira. Aya baasi ensonga nga bazireesa akadde kano babategeezezza bateese sobodde okuba ate nga nkubirako Martin Kafeero ono gwe bagamba nti ye musika asobodde okuba ate nga agambye nti enteeseganya zo bajja zigendamu naye nga kyebaagala ebintu byonna bye batunda oba amayumba gonna gasobole okuba ate nga gadda bwe bakkiriza okuba nga teagakomawo ebyamuzeeyo okumuzikwa tebabiriiko ttabo ne wabula bagaanira tugende ku DNA owuuna twaliyeko ku lwalira lwakubiriya twali kkooti yatuyita yali mediation bali ku sayidi eri lwetwaloopa abasaba tuteesenga abaana muzeeyi tumuleeta omulembe ate nga kyekyo ekirungi era nange nga kyenkulya kyenjagala twali mu kkooti katwakuba twaliyo batono abasinga tebamanya puroguramu kkooti netugamba n'okuteesa kuba oli kyeyali asabye Swazi ati nga okuteesa okwo nga twagala looyo abeemu tuteese timuzeeya ebintu bye batunda bidde muzeeyi tumuleka bumwezi nga nange ate nkiwagira naye kati okuteesa okwo tetwagenda naye twali tukateesezza batwongezaayo kubanga twalimu katono mu kkooti twalimu katono ne batwongezaayo omwezi ogujja tugenda okuddamu tugenda teesa nga famire yonna weeri aba abaana bakkiriza muzeeyi ennyumba kubaffe twagala ennyumba ya muzeeyi ebintu byebatunda kitafa babize ate tuba tukyabagaza kiseera lwaki tuba tubaloopa. Aya basi ye Martin oyo mubuuziza kono mukulu ayogera ku bya balamu tabigenzeeko nnyo naye abitidde.
ebintu ebyobula saala biyingiramu nnyo kubanga nze sibimanyi nnyo. Balamu yatuyitako konaye yatuyitako n'atugamba ali atuteese omwami oli alina omusaayi agamba nti alina omusaayi gwa kafeera aguleete. Ekyo kyokka ebintu tebyali biwanvu nnyo. Akavidiyo baŋŋambye akavidiyo sinnaketegereza bulungi yako nabadde bize naye bakaŋŋambyeko omwami agamba ebintu sibimanyi nnyo. Aya baase yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula omulamu gwabaddewo gwabadde gwa balamu naye nga byonna bitambulira ku kafeerawo mpola mpola kwe kuba ate nga twasabye omukulu Bajjo Bajjo akomye mu paati 2 bagezezaako kumugamba wakiri anaasobola okusonyiwa balamu ulira Bajjo mu paati 2 osobola okusonyiwa sitaani nze ndayira nga ndi saala okusonsonyiwa kisiraani ekyo era bwe ndikikola bannayuganda mane mu kamera nyabavulira mu kitambuze mmanye Bajjo zonto Bajjo mulalu balinaku credibility Bajjo bamwogerako byonna bituufu wendigamba mu kamera linsonyiye balamu naye mukama kibozi kyekusaba Katonda yatonda eggulu n'ensi onzitanga bussi n'omanya nti ndikuula n'omanya nti ndi muyaaye n'omanya nti sitegeera bwe ndisonyiwa mukama onzijagako obulamu ozijagako emmotoka gye wampa ozijagako obuyumba bwe wampa ozijagako bizinesi ze nnina bwe ndisonyiwa ekisiraani ekyo oyo muganda wa sitaani magombe muliro ze nkubulira omuliro sitaani bamusonyiwa katogosika Katonda ekisa aneekuwa mukagosa ogwo omuzimu tulina kukuba ne kuddayo magombe gye gwavu wa muganda wango sitaani. Aya baaso bamuyita Bajjo mu paati 2 ne balamu wabula Kasalina kusaasira wiikendi weyaggwereddeko Kasalina kusaasira ategeeza nti balamu yeetaaga kutwala butabika embeera nti balamu esobodde okuba teyavuddeyo n'ategeeza ebyakusaasira emutawaanya obudde bwonna bumala na buvubuka buto abeera mu kuloga tamumalira budde kusaasira yazzeemu bino balamu bapale okebera obwongo bwekibanga bwekityo kubanga sibeera balamu gyalwera okujjako nga musanze oba mu state house kubanga musanze ng'ali ku mirimu gye kubeera nko naye muwantu wetwayitwesanze kati nayagala ddyo okwana obuto nga mulaga kubanga ebyo sibikolangako ndi muntu mukulu ategeera alina ku magezi egyo emyaka egyagala okwana obuto sinagituukamu egyo mukyali mwana muto okugubanaaza nze bazadde bange bannaaza olweza bannaaza ebbombo bannaaza buli kimu ndiko feva ya Katonda kati kiki ddala kibatinagaza okwana obuto anti omwana obuto bagwagala bagugula nze sente sizina ezisinza okugula omwana obuto kubanga egyo emyaka sinagituukamu egigula abasajja omukazi yenna anyirira alabika obulungi ng'otambula n'oba nga tolina ojjudde oba mulogo oba malaaya kale newunyiza okuba nti balamu gwesaagalangako gwesiganzangako okuba nti yanjogeddeko ebigambo bwe bityo okitegeera nze siroganga ndi mukyali yakulira mu ddiini era nekkanisa zaffe zimmanyi newa nemakindi bammanyi mu church waffe bwensabira ndi mukyalo omukkiriza kati bwabeera we nagamba mbu simanyi kusaasira simanyi mulogo ye ate ataloga yandaba atya. Aya basi tukyagenda mu maaso tubadde tubulako ono yekka asobola okuba ate ng'ayogera ku nsonga zonna fulufiga abatandikidde wano ekisooka ddala balamu kusaasira Bajjo asibaga kato simu ngatandika NRM ate muli bannanyini ba NRM ate mulowooza nti musobola okusuula NRM bw'oba awulira ng'okola ekigambo kye bayita NRM kwata ovoloze za Radio Power mu bunnambiro bw'oba awulira nga gwe wajja olwa Museveni akuwa essente nga wajja kubba oli waddembe okukwata ovo onodda mu People Power oba mu FDC oba mu DP bakwaniriza lwa nsonga ki njagala nkuwa ebintu bisatu wano njagala kwogerawo na bategeera nze nabagamba okuba n'abatategeera mba n'abantu 15 nga bategeera lwaki ensimbi etupangulula twandibadde nga twegombesa byansi byakoleka nenkuba olimba Jose Kameno bayita nti bayuda tuyita nabo omanyi lwaki nze kubye nze President Museveni yampa office emanyiddwa ensi yonna office yange esasulwa buli mwaka bampa office 2 office yange esooka ddala eri mu State House Entebbe muze yagamba mulongozi omwana wange mumuteeka saagala kumala nnaku 2 nga simulabye oyo fulufiga abayina bwatutegeeza ensonga zonna asobodde okuba ate ng'akyomedde Kasalina kusaasira agambye nti balamu yakusasula ne woofiisi eyo ulira ekisooka ddala balamu kusaasira Bajjo asibaga kato simu ngatandika NRM ate muli bannanyini ba NRM ofisi z'abalamuzi ese yasasula ekisookera ddala balamu atayagaliza balamu gwe bagamba atayagaliza yasasula ofisi ya kusaasira nakati akyabanja sendeze yakwata $7,000,000 nasasula ofisi nasasula nebigenda mu byonna oyo atayagaliza mukiwulira bulungi era ngenda kikomyawo
waliwo abantu abali befuga President Museveni nga bali babiri nga muzaitanya na kintu kyamanyi ku muyimbi mulala mu ggwanga mumaze ne Museveni emyaka gigenda 215 weebuuze gwe wekka watwalayo ani waliwo tuteyo omuntu wa Eagles Production yenna abasajja mu Eagles nze nabatwala Mayinja Ronald Kiwanda yamutwala Morini wa Kiwanda badaita ba Eagles benatwalayo sigenda bogera kubanga aballa bali mu birala sigenda kwogera naye nze nabatwala nze yakagenda omwaka ogumu nze sinaweza mwaka wa Museveni natwala Kayibanda avuga kanamba sigenda kwogera bamuwa ne mumula project zitambula sigenda kwogera abantu bebabawa natwala Emma Carlos yamanera gadi emyaka 2 nga yegoma nokola ku genocide nenna mutwala wa namba emu ale ne wa genocide nayo ne mutwala ne musakira ne musabira Emma Carlos mwena mumumanyi ne mukubira amasimu Suna Ben kati avuga ne ku motoka full figure abasagala bogera manya nze nakamala omwaka gumu abavubuka abanga bonna bemunda bana bali around basi ndowooza owulidde ebyo full figure yabyogedde amanya g'owulidde gonna full figure yabyogedde yabatutte wa muzeyi obadde weebuuza bitambula bitya full figure deal zonna yazikutula abajjukira bbala mu 2018 mu nsonga za Moses Radio nga yakafa Evin Lagu yamutwala mu ddwaliro Sala Shot wu yamututte waliwo yali omuyimbi wa Frigo naye yafuna obuzibu namusabira obuyambi Yusufu bali luno Ashibaga yamuwa laputopu DJ Mike agamba nti enteza 30 kusasiraga nti bamuwe embata ya miliyoni 9 omusajja namwongera miliyoni 2 Biga ina ekyakaaba bebe kuna bamugoba mu State House lwa Balamu omukulu Bajjo naye akaaba ka miliyoni revenue mbo Balamu ya settinga Brian White okubula byonna Balamu negataako mbulire Balamu bamuwaire those people kati obwo bubonero bwa bantu balogo bantu basamize bantu bakopi bakulya munaku kati Balamu n'omuwa mukyalawo n'omuwa muwalawo amakinga sure nti muwalawo asooka kubona hoyo tulena bannamawulire etalina kyabawaaba wabuwunga na nnyama simanyiza kamulani talina ogenda mukolako interview mumalawo tasobola kuwaayo wadde mutwalo let me tell you numba Balamu no Balamu naye kyetugamba kyusaamu mu nkola zo buli mwana we naalemu akukaaba Balamu buli mwana we naalemu akukaaba kati wuliriza yagana nakola ekintu omanyi nti no olaba bino ebya basajja biti oyo olaba ebyente ne biri ebyembwa bagambye obubadi bwaliwa amawulire bamala obiteesaako gye baali ebyokulaga esimanye nti bamala obiteesaako agenda alaga efaamu nga weri eyiye waliwo yakuba essimu ku the same media nti mugende yenkeera mubuuze nanyini waayo because there is a thin line between a useful idiot and a useless idiot. Neither I'm not one of them. Kakati kyekyo kati nze ekintu kye bakoze ab'NRM ekitegeereka kankyogera ekibi nkyogera gw'omanyi obunyunyusi kati nze nga ngana okwonera ku obunyunyusi butandikamu NRM ababakolera balowooza ffe twajja kusiba bugatto bw'oyogerako ekirungi Bobi Wine kyakoze tuwuzidde omutadde wano temumuwadde t-shirt sisobola zambala pu sobola niwalenda nga nyambalawo bu t-shirt gambye Museveni ffe alinga yatuloga otegeza oba abandi esebo kama ndi mwazi omusajja nga obi buli gesima zile suna yaliya kusasira yabyogedde aya basi allo abanike esebo ugamba oti abanike full figure be yatwala obawulidde naye full figure nange oyo ayabya omusajja kyamukozi walayi tubate walina omu abadde amanyi nti omusajja yalya wabulayo omu gwagenda okutwala wasadize eri aya basi komyawo sebo agamba atya webalituweereza muganda kale bosi owulidde layini ya firufiga muganda wange layini nziwulidde naye nga abantu bwe basonga oluno kyabikira tewali yadde gavumenti kuwa anyageego gyaviira so kyawe kaaboko aya basi
amanya full figure be yatwala mbakuddiremu oba bawulidde alo Amani esebo wale kuweza muganda wange kale amanya wase butaano nga bulijjo yesu ni abantu bakitaliya wase butaano amabbala mubamuwayiriza tebayinza kumuwayiriza kiba kizibu nnyo naye mulimu bempulidde bembadde sisuubirayo oyo full figure ofulindi kyanga bataano anti full figure agambye nti yakola oba mbakuddiremu obawulire full figure be yakatwala sooka owulire ndowooza batandikidde wano naye nze nabatwala nze yakagenda omwaka ogumu nze sinaweza mwaka wa Museveni natwala Kayibanda avuga kanamba sigenda kwogera bamuwa nemumula project zitambula sigenda kwogera abantu bebabawa natwala Emakalos yamanera gadi emyaka 2 nga yegoma nokola ku genosale nenna mutwala wa namba emu ale ne wa genosale nayo nemutwala nemusakira era nemusabira Emakalos mwena mumumanyi nemukubira amasimu Suna Ben kati avuga ne ku motoka full figure abasagala bogera manya nze nakamala omwaka gumu abavubuka abanga bonna bamunda bana bali around oba bafana bato bafana batagola bano wagola ngo walasi namutwala muntu nasaba kyasaba bana basaba biki hello ono mukyala Juko full figure ngo yanika abasirikira ku byama obwolumu bambi aya basi full figure huyo abanike agamba atya mzee bale tueleza kale onabudisha kule ekibalira akale full figure muwulidde full figure bunnaye ensonga ze munnaye buli omu waali munewalabira omwezi n'enjuba anti buli omu waalira munewabalira ekintu kye bali tueleza budisha kule ekibala bwe kiri sebo abanike agamba teweka kiriya bosi ati okalya dakadada omusajja tebamuwayirako n'akamulwakuba waliwo ekinkanze full figure Mutyaba Shafika ngambye mpaka namba ya full figure genda ku Facebook kwali ku Facebook ajaji kuwe namba Mutyaba Shafiki Alasta sto gambo tya olikuwaita full figure alo abali ebale tueleza kale boss ona mutegu yalava atingandika nabi wa boda uzeso lesusa mukaserere abulo mukasirikira byama yanika kati ate yakola atya naye ayina okusirikira ku byama ebimu nabyesirikiranga ye aya basi takeza musara sebo abanike agamba atya tueleza full figure omuwulidde aya twabategedde nti aya basi olosero ndikitoma